Ekitongole kya Red Cross kigamba nti okuva olwabalukawo olutalo mu ggwanga erya South Sudan, ababundabunda bawera ddala emitwalo 7 be bakayingira mu Uganda, naddala mu mambuka ekireetedde ebikozesebwa okuggwaawo. Ye Saabawandiisi w'ekibiina kino ekya Uganda Red Cross Robert Kwesiga agamba nti mu kiseera kino beetaaga obuyambi okusobola okutaasa embeera. The current state of the refugee settlements in northern Uganda is overstretched, I must say, because the influx of these refugees hasn't been matched with the resources needed to cater for them. So, on one hand, the settlements that were already in place, Ajumani, Rhino Camp, Chigandongo, the facilities there are being overstretched. Kyokka ategeeza nti omuwendo gusuubirwa okweyongera nga buli lukya bafunayo ababundabunda abalala olw'embeera ekyali ey'obunkenke mu ggwanga erya South Sudan. These relief items, we try to make them available to the refugees because currently they are the ones who are in most need, especially those who have come from South Sudan. As you know, we are having a big influx of people from South Sudan coming to Uganda as refugees, and a good number of them are being allocated in the camps in northern Uganda. The existing camps in Ajumani, in the Rhino Camp, and partly in Chigandongo, but new settlements have been opened up in the yumbe, and we think that is where the greatest need is. Okwogera bino abadde akwasibwa obuyambi obaweereddwa ekibiina ekya Lutheran World Relief okusobola okudduukirira embeera. Akulira ekibiina kino ekya Lutheran World Relief mu Uganda, Kenneth Barije, ategeeza nti ebiseera ebisinga abakyalako n'abaana baabwe basinga okukosebwa nga waguddewo akasambatuko. Y'ensonga lwaki babaleetedde ebikozesebwa ku masomero wamu n'ebyokwebika. Tusuubira nti bwanga embeera tekyuseeko tujja kufuna abantu abawera 15,000 ng'omwaka guno gugwako. Tufunye omukisa ate tulina essuubi nti bye tuwaddeyo leero bye tukwasisa Red Cross bijja kuyamba bano abantu nga bwe babateeka mu nkambi, babateeka mu camps, ne babeerawo n'obulamu. Tebujja kuba bulungi ng'ali awaka, naye at least omuntu abeera ne blanket n'afuna nga bw'abeerawo mu mpewo gye tumanyi oba osula wabweru oba osula mu tenti. Ekitongole kya Red Cross oba eky'omusalaba omumyufu kikola omulimu gw'amaanyi naddala okudduukirira abantu abagudde ku buzibu, kyokka ng'ensimbi kye zikozesa kizijja mu bazira kisa. Eggulu erikusakiddwa Tenywa Isaac ku lwa WBS Amasunsule.